yabadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President Masaka City bambi likinga commentinga o subscribing okone ku kada asobodde ogenda ku chaachi webale nnyo nawe atasobodde genda katusaba omulundi ogujja ofune ku maanyi agakusobozesa okugendayo abasobola okusalako olunaku olwokutaano mwakola kyamaanyi nnyo n'abafunye ebirungi tubayozaayoza n'abafunye ebintu nga ebizibu eby'ennaku omuli okufiirwa bikiwe bityo tubasabira tuli wamu nammwe era tubaagala nnyo abantu abali ebweru bakadaama Mama Jona Badi Black tukwagala nnyo munnaye Fred Lumbuye Omalu Kiseka Laga Pimpi Maje Super Chance Ronald Alimpa nkwagala nnyo nenga Uncle Sechi President we Masaka City olunaku olwaleero nno tulina ebintu ebitambula ku social media omuyimbi Azawi omumanyi omuyimbi Azawi amanyidanga Priscilla Azawedde abanyi mumanyi nga Azawi munaye ninache mmanyi kumanya ago Zawedde Zawedde abaana abo baba ne sente twasomanga ku ssomero naye nga bw'osanga erinnya Zawedde naye ayinamu kasente ate awagira Manchester okay wa Manchester City ate nno kikwewuunyisa Man United boyfriend wa Manchester United ne girlfriend wa Manchester United neka kitwebuuza weba kuba omupiira ani agumya munne ate awo beegumya munaye gumaguma akomuntu amukabaayo beegumya awo mu mpola omukyala akomuntu amwagabako oyinza obutamukwatako andeka nawe n'obusungu bwange ndeka balina kano kebakola we bati n'akasuka eri akakono bw'ata bamugumikiriza boyfriend ayinza okugendako ewa naye asobola ogumikiriza embeera mu 2 days ng'amaze ogumagumamu n'akivuga n'addamu n'akivuga simanyi oba omwami aba Manchester olunaku olw'eggulu oba yakuttemu ayinza okuba teyakuttemu wano aka teyakuttemu omukyala munyiivu naye nga anyway naye kati omanyi nze nazzaawo ne mpuliramu ennaku principal council his excellence father the gladiator omugwe tulina bwati ng'akati k'ekibiriiti president w'eggwanga omuntu owaddala president yaddako omuntu akubuulira amazima wa Manchester United kati ne principal ne principal anywedde ku mazzi abamuliraanyeeko mu budde munnaye nno principal nze munwakuwalirako nze ndi wa Liverpool ne principal babakubye omupiira aba Manchester United ennaku eno gye tulimu engeri kati obudde Mama Babi principal mugumyegumye omugaye w'ebintu ebibeera ka Brighton ako kabasombedde omupya ne kabakuba muze bayongeddemu mu yekyenda mwetta ne kabakuba golo n'enywa ne principal munnaye guma tukuloopera basajja ba Brighton obo babakozeeko emikolo naye abamu baŋŋambye mbwalayika lefali yabaddemu n'akajoozi ne King Saa kabaka amulabyeko mu mugumye ate ne wa Manchester mumugumye ate ennaku zino bambi abadde mulwadde banne abamuliraanye Laga Pimpi Super Chance Maje mumusemberere mwongere mumubeere kumpi kuba ayinza okubanga mulwadde ate neyongera ddala okulwala olwa ttiimu ogikuba Manchester United tebagwamu maanyi kuba kati emipiira ebiri kati gye gyakasambibwa tulaba weakness wawe tulina weakness nemwetereza ate emipiira 5 awo bajja kuba beetereza katugume naye nga season ena artist Manchester yani tuteeka ekikopo naye nga anyway tubadde ku muyimbi Zawedde Priscilla yavaayo n'akola statement ye mabegeke n'abuza abayimbi muliwa Eddie Kenzo muliwa Gravity muliwa abantu ba wansi bano be babeera mu bivulu byammwe mwe mugendo nga mutundayo tiketi naye temubabeereddeewo temuli ku sayidi yaabwe abayimbi ne bavaayo bangi ne bamukuba mu ttooki nti era ggwe yerererere baali bamanya kalina kyagala okugisaawo olw'ensonga yali yakaveeyo e Zanzibar ng'ava okukola zi videos naye alina kyagenda okugisaawo teyakiyisaawo baali bamanya alina kayisaawo naye kumbe Priscilla naye mugezi teyayisaawo kintu kye n'abalaga nti kye nali njogerako nali nkikakasa
era principal n'avaayo n'amuwa credit tiyamwana kwete amwana D1 anga omwala oyo mugezi nga kituufu nga mugezi naye nga Priscilla ebintu byayogera bannaye bituufu ebintu bya ddala bwe tudda mu reality concert omuyimbi waabeera ne concert ajja eno ewa Kisekka ajja eno mu Kisenyi ajja eno mu katale ka Ssente bali ku Ddembe n'atunda tiketi abantu ne baziwa ne bagenda ne bamuwa naye ate watuuka omuntu wawansi okumwogerera ku nsonga ze banne mutukolere ku malwali mwe temwenyigiramu Priscilla yekyo kyali kimuluma n'abuuza lwaki kati oyo omuwala oyo gundi omuyimbi oyo azaawo mukazi mugezi kuba yasooka n'amanya nti bwe mpita abantu mbasiise ki bagagga bokka baire abagagga tebagenda nayo era waagula emmeeza aweerezewo bakaddeyideyi mugende kati mu bagagga abajje ku gundi concert mubaamu abagagga babali abaana baba ku gundiyo ne bagamba nti yakikubye abaana baba beewansi abajja okuwagira n'akwata ekyebiri kye n'omutwalo gwe nga kagenda ennyumirwani azawe kitegeeza ekintu kye yabadde aliko kyadde ekituufu n'olw'ensonga emu oba endala abantu abamu tebaagala kuwulira mazima ate omuntu waafunira waliira ate w'omukwatirawo n'olinnyawo eggere oba ofuuse mubi kati zigundi zi comments ezo ze baakolanga ziri out of the nga zivaawo olinnyawo otya nga nkola ki nga wakitegeera ekintu ekyo nze wendaba obuzibu we buvaawo kati twalabyewo n'abamawulire aba ekintu kino ekyazaawo ekyayingiddemu mu media station tulabye abakozi abamu ku TVM nga bamulumbye abakozi abo bakola shame era ba TVM kyokka te TV eyo y'emu erina omwami eyawa Azawi credit temwagalangako era emusabula weba nga sowaani egamba nedda ekyo kikopo simanya ebyennyimba before after buno obudde wabula si buli buli yalinga ediringa naye naye buno obudde emwogerako bibi byereere wagamba nti bannaye ezingero zino zibadde 5 aga kibadde kigalo ebadde emu bweti okitegeere kumba abali ategeeza mmeka kati nno bakola show emu bavudde ne bamulumba jasi olina obuyimba 3-4 bwe bukwogeza bwotyo nawamba nyina ennyimba nsobola okuba nyina oluyimba lumu oyinza okuba omanyi 3-4 naye nga nyina ennyimba endala naye ebinnya zino ensonga buli muntu zimukwatako ebinnya tebijja vaawo malwaliro butaba malwaliro tebijja kuvaawo wabula bo bakozeemu ensobi nze nga nze bannamawulire bannanga abo kyebadde bali balina okukola bandibadde balina kwegatta kwa Azawi nabo ne batuusa eddoboozi eryo eri abantu oba bakama baabo nti bannaye ekintu kiri bwekiti ebyeddala abantu bali bubi Azawi wavayo nayogerako ebyo ebintu aba tayirimba aba tayagala buto aba teyeesuddiya kale ffe ebinnya tobiraba mu ggwanga mwe biri tebiriimu obutambi tobulaba abantu abafa kansa ali emulago tebaliiyo abantu abalemererwa okulya ekyeggulo n'ekyemisana tebaliiwo emisolo tegiriiwo mu ggwanga tegiri waggulu bye byazawe bye yali agezaako okugamba wadde abantu abamukyaka tebamutegeera biki byali ategeeza ne babimanyi bonga bo naye bakola ki bedisigayizinga ne beteeka mu kigundi kiri ate embeera baziyitamu yesi baziyita bayinza okuba baziyitamu nga kati bali yaddeko kubanga waliwo nyina omuntu omu gwe nawulidde ng'ayogera gwe n'owookera ku makya n'ogula emmotoka ya bukadde 800 ng'abantu boyitako batambuza bigere togenda kuba comfortable na mmotoka eyo kuba singa emmotoka eyo ekeera neefa ng'obadde ovuga neefiira mu kkubo buli muntu ajja kuyitako esooka ogenda kuba mu kumaguka weeraliikya tebabbeko omupiira gwange tebabbe kataala kange naawe kennyini ogenda kuba mu puresha nti opaakinga wali emmotoka ogenda okima amafuta we gagiridde ojja kuba oli mundu oli mukuba sima omwana agusumululeko aganye fuluma akulage naawe toli safe nze so ekintu kyenjagala okugamba bannaye abantu abavudde ne mujajinga Azawi
ate azaawe tebakukanga oba tebakuba music wo ku TV yaabwe babireke si basoose ku TikTok ajja tambula nene wantu babujjo tujja mutambuza tebakanga bayinza kwagala okugiramu TV eyo nti abadde bakuba music ne maladi amalaba TV alagajja mukuba tetuganye olaba abantu bo bebasalawo olaba oluyimba olwo lwali lipazo ndoza lwadde teruvuganye tebalukuba nnyo ku TV kizibu tebalukuba nnyo ku TikTok no ku radio ne ku radio kale radio badde balukuba naye nga bagamba oluyimba simanya ezimu naye mu bantu teruliyo liripazo akeraga kale yakoze concert ku Sunday addemu neragame tiwicha janye nayo concert baba abantu batagire azawe tebakukanga lemera ku kituufu lemera choina yogera ku choina okwogera nga kituufu webera mbwa ebeere mbwa teri akukanga ffe n'ebintu ebiri mu ggwanga tubiraba ebinnya tubiraba amasomero abaana batula mu mazzi nga mangi tubalaba ebintu gyebiri si byakusiiga kazigo baide ndowooza ebyo ebintu ebimu federation byandibadde ina okukola okitegeera naye nga bupaka kibolekera abo abantu abalumba Priscilla zaawedde obubaka bwembalekera bantu nga bo ate baali babaddeko mu nnaku obubaka basobola okuba kati nga bali yaddeko naye bw'obeera mugagga ate tosobola kwerabira gye wava okitegeera bw'ojjukira gye wava omanya ne gy'olaga kati esaawa zino bwe baba beerabidde gye baava kuba si buli omuntu yazaalibwa mu famire ki zirinamu kasente nti ye yasanga kiwedde biki kyemanyi mwe baali abanaku kati mwegate ku muyimbi munnammwe mukole ki mugate eddoboozi g'emaanyi singa baba beegase wamu n'abantu bano bapeasants abali eno wansi bajja sobola okukola ki okugamba nti waayi gundi gwe tubadde tulowoozaamu bwe tuti ne bwe tuti ali ku kituufu tumwegateko naffe tukole ki tubanje bakole enguudo ze bagenda okukola zitambibwako bo abaana baabwe ate era omuntu we banaagaana ozikola era abaana baabwe be bajja okukola ki okufa bano ngenda kuzaala oluguudo lubi atatuuse mu ddwaliro lwa luguudo lubi amalwaliro tewali ddagala biki kati n'olwekyo abantu balina okukola ki okwebeereramu amazima gabeere mazima amazima temugafuula ate wadde baga amazima gakaawa naye okimanyi kankubulire seeki osobola okubeera n'ekintu nga kyakuluma naye ng'olina omuntu wo gwe wakyawa naye ng'olina ekintu ky'oyagala omugamba nogasi ng'olya ku mutima kikuliko naye n'ogamba owaayi singa mba nkikoze eki nkimugambye nja kuweweera omutima agugaba mazima singa oba okimugambye nga kituufu n'omugamba nti gundi kino nakino okimanyi muli owewuka kati gundi osanga naye abadde eyo ng'akola ki amenyeka agamba bannaye abantu bawulira bakola ki batawaanyizibwa kino nakino ne lwaki abayimbi tebakola kino nakino nagawayi kanveeyo nkole ki kanveeyo nkyabye kati ye bakafayo oyo gw'owulira ow'ekiki naye nga bannange abayimbi media temukuba abantu boogedde mazima nga muyimbi gemazima matuufu abantu abamu tajja kukwata peni alupapula awandiike waliwo abakisobola ye nga muwantisa asobola okuyimba akayimba ngaako ne tubiwulira waliwo asobola okwogera obwogezi waliwo asobola ofuna kamanira n'awandiikako n'ebigambo ne tubiwulira bannaye mubiwulire ate Priscilla temumutiisatiisa temumukangakanga Priscilla oli w'amaanyi nnyo tukwagala nnyo bane tetugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi Nkoseeki pulezidenti w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba ne Karen Jose Uganda abakyerisi tulinayo maaki oba tebatukuba ebisero bya goolo naye tebajja tukuba ku luno kale ssebo mweraba